Bampiseemu bingi because salina family ate nga gye bali balamu. Era nze abantu abambuuza ebingi bagamba kimu nti baafa kubanga bangamba gwe omwana omuto ebbange obeera nga oli bwotyo kubanga osobola okubeera bwotyo weepangisiza oli mwana muto okoze kino oli mwana muto oli wekka tolina bazadde. Nze era nga mbagamba kimu bazadde bange baafa. Munnange nze we nategeerera okutegeera kwange nategeerera wano ku myaka 12 mukadde wange we yafiira kubanga nze yangambako mama wange yagenda ndi wa myezi 6 saabitegeera. Ye mukadde wange yanfiira mu ngalo. Nali muyita jjajja abeera muganda wa taata kati taata wange aba amuyita ssenga. Kaakati oyo ssenga wa taata wange gwe nakula naye munnange yanfiira mu ngalo. Yampita bulungi nangamba jangu otuule wano eno nentuula. Nangamba ndeeraako naye omanyi nti nfudde naye kimanyi nti ngenda kufa ne mwana naawe jjajja tugenda kufa. Nangamba kituufu ngenda kufa ne mwana naawe jjajja olimba tugenda kufa wooli. Nangamba nannyogozedde ebigere ne mugamba jjajja olimba. Nze nga sina kye mmanyi. Nangamba munaye bagamba abo tebantwala mu ddwaliro. Naye mukadde wange nvaako nga nina emyaka 12 ntandika obulamu nabutandikira mu kyalo. Natuuka maama wa taata wange nga tanjagalirako ddala n'obulamu bwange bwonna n'obulamu bwe bwonna kale nga tanjagala. Era yantuusiza mu kisibo kya mbuzi era yambuuza ebibuuzo 2 nti jjajjawo yafudde tebakuwaddeko ku gomesi tebakuwaddeko ku bintu bye yalesse. Mbagamba mpadde gomesi emu yiino. Nangamba eyo gy'ogenda okwebikka. Natwalawo mu kisibo ky'embuzi. Ekisibo ky'embuzi baali bakiteeka mu garagi. Natwala eyo mu garagi nga waliyo embuzi. Janga nangamba weebaka eyo. Nze sikwagala. Biki munaye ne tubeerawo nembeera n'oyo omukadde tubeerawo nga nkimanyi tanjagala. Ate nga nkimanyi bulungi ne bwenzize tebanjagala. Era nga mbeerawo nga ngamba naye Mukama kino kiki onkoze otya kubanga maama wange taata wange yafudde. Nge buli kimu gye ndi muzeeyi ku makya olwakeera nga ngamba kimu munnange nze obimanyi ebyange siweerera mwana sigulira mwana wadde olugoye yadde engatto yadde niigiina era tandikirawo kwata enkumbi. Bw'okola obulungi bye bikusasuza n'obikuweesa ebitabo ne bikuweesa fiizi esobola okuweerera kubanga bangamba tulina n'amagezi. Lwaki ogenda kubonyaabonya ssente zange? Nsalawo nangamba kati ku kyalaani n'enviiri zilondako kimu ky'oyagala. Muganda taata njagala kyalaani kubanga n'obulamu bwange bwonna up to now njagala nnyo okutunga. Era nze mbeerawo nenkula dizaini zange nze nga nze yadde saabisomerera. Nagamba kutunga temuli ssente olwawo nga tufunye yadde agula ekitengi genda mu saluuni ne muganda wo ndaba gyali. Muli mutwe gw'osiba 15 olaawo osiba emitwe 15 olaawo oli mu ssente. Kangenda n'ekikye munnange. Natandika saluuni nga ntwala mu saluuni natandika okubeera mu saluuni. Ntandika okubeera mu saluuni awo nafunira awo netutandika okukyankala nafinna. Jjukira naye nali nga nsula wuwe ne mukazi we omuto. Jjukira mama wange baayawukana dda nga nkyalina bebi. Munnange obeera n'omukazi we omuto mukyala we eraba bwanoba. Tusigadde fika mu nnyumba nze naye. Munaye tusigala mu nnyumba nze naye taata afuna ekirowoozo ng'ayagala ate nfuuke mukazi we. Nze muwala we ku myaka 12 zino gye nkugamba. Naye nga tufuna obutakkaanya olw'ekyo ekintu ekimu nga yali yagezaako n'okwagala okunkwata by the way. Neŋŋaana ne mwesikambulako nenzirukira na munnayita ebiseera ebyo nali sinnakula n'amabeere nga tutandika butandisa ofuuyirira naddukira na mupeti negenda eyo wa chairman. Madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba afa balungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo nendaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali
owana era nga bwe nabagamba wetaaga okujja naawe kyapa wekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima n'apulusi nga bwetambula ndooza neighborhood mugiraba bannamwe bonna bazimbye ne pooti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukute nkomyewo nasigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neibono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so kyawukable distance okuva ku main n'okutuuka wano ataano ku 10 yokka yeeriwo nasigazawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwayagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes mugamba nsaba kunyamba tata ayagala kunkwata biki ne bagamba kati omwana omuto wategedde wali ebyokukwata munnange tetwalwa omusajja wakyamaani nga baagala kwata taata tala n'abawa ssente ne basirika bwe basirika kitakomaawo olwaddayo waka yankuba emigga emizibu nga n'enkovu nakati nkyazirina ezimu munnange kunkuba emigga emiyitirivu ng'atubeerawo nga addamu ogwa agennyo omulundi ogulala addamu omulundi omulala olwo yajjanga ebyaddala aweddeko n'ensonyi nga zonna zitakyalina neyeeyambula nagamba nzijemu engoye ng'akutte n'omuggo nambuuza maama we yakulagako taata w'omulala ne mugamba maama wange simulabangako era tayandagangako taata wange mulala ne mukadde wange yafudde yandaga nti gwe ekitange nga mugamba ate kati gwe kitange lwaki oyagala kola bino agwako ensonyi nga yefuula omukambwe nga nkuba ng'akola buli kimu menkeera ku makya kubeera ku waka yafuna ensonyi teyasulawo fanze nange naddukayo nga ndi mu kapeti nga niwaka neera teyasulawo ngenda okudda nga taliiwo nga n'emmotoka teriiwo nga nange nkola ki nga ku makya nkeera ngenda ku saaluuni gye yampeerera ngenda ku saaluuni nsanga nga bandoopye dda nno nga bandoopye ewa boosi wange oyo atusomesa enviiri aba anti wange kati mukundoopa omuwala yali mukwano gwange nga oyo anti wange nga ngamba tugenda kutwala ku poliisi olina obyogera oba waayiriza kitaawo ebibanga byaddala okuba we tunaasukkako wano kyojja okufuna tekijja kuba kirungi ojja kufuna olubuto biki nentya nenkankana munnange nga tugenda ku poliisi nga mbyogera byonna ebyaliwo nga munnaye awo nafunira ne chansi nga mugamba sooka kundaga wa taata wange wa mama wange waabanga mufunga bwe wangamba nti mufundabe ku malaalo nkakkane nga ngamba kale maama wo kituufu teyafa gyali ngenda kulagirira naye sokogyeyo fayiro ku poliisi bagenda kunkwata nga mugamba fayiro tisirina buzibu ngenda gijjayo ngamba sooka ogijjayo nga mugamba nange nsooka kulaba maama wange nga batulagirira nga tugenda nga tumulaba nga mmanyi nga nange ensanyuka ngambaye bujo nyina nange maama nga mbeerawo sirina kyemmanyi kiki kyali yeeyo maama wange nga nvaayo eyo nga nzija nsayininga gundi nga nzijayo fayiro ng'omusango tuguggalawo omusango twaguggalawo nze nga ngamba tisikulabanga mu luggya lwange siddanga mukulaba mu luggya lwange nompaayiriza nanti ensonyi azifudde busungu nompaayiriza ng'omwana owange biki ankuzaalukuse toddanga nannaye nentoba n'ensi ati anti wange naye takyansobola agamba mbu tansobola kuba yalina abaana kubanga ebyo biseera nali manyi ndi binagwa ku poliisi yagende wa mama wange naye nga mulwadde ate nga si mulwadde nti musujja nti bagenda gujjanjaba guwone mama wange mulalu era n'oyo omwana gwe yazaala era naye mala n'amusuula buli mwana gwazaala asuula musuule kati tuli abaana 6 naye ffenna nakalabako abaana be 2 bokka n'abasigadde sibalabangako ate nabo tebandabangako embeerawo mu bulamu kumpi ndi bw'omu sirina maama sirina taata weewaawo nga balamu naye nga balinga abaafu taata ngobye ewaka takyanjagala kundaba awo we nagendera oyo anti waaliwo omulenzi awo ekyengulu myaka 13 ekyengulu waaliwo ne egundi neiba mulenzi nga nsaba akasimu
naye akafuna akasimu ka mapensa lwe yakangulira ate naye era teyanzijamu kati nga muwe essimu akubireko muganda we manyanga yali mulwadde olwamala omukubira nze teyaŋŋambako nti oba nti tenne namba yagijjamu teyaŋŋambako nti oba akubidde ki oba ki nze nali ndi awo ekiro saawa emu tuvuddeyo ku saaluuni omuntu ankubira nze nkwata essimu jjukira nze baali tebankubirangako sifunangako gayi yenna nkyali muto yali ayagala okuggyako ebyange yali mu taata wange ate yennyini nange awo natandika obulamu nga ogayi nga neeyanjulira bampita gundi nga ŋŋamba nze nga sikumanyi nti bona ojja kummanya biki olwo njagala tubeere bamukwano byagira batya jjukira ndi muto myaka 13 nga ŋŋamba kaali nga tugenda nga tubeera twogera buli lunaku lwaggulo buli lunaku nga twesuubiza kino twesuubiza kiri tetwerabangako si musiraamu ndi musiraamu bannange wande nga musinkana ewantu awamu ng'ali ku booda nga nfukamira mubuuza nga ŋŋamba naye njagala at-least December ojjeko obeereko eno ewaffe kutwaleko mu bakadde bange kwanjulire maama wange ne taata wange ne baganda bange kiraba otya neŋŋamba bannange nga neesiimye nze sirina famire onaaba onzadde munnange nga ŋŋamba December nga sinze ndaba December etuuka kyokka ndi muto n'olw'embeera bye nayitamu ku mulimu awo ku saluni nga ndya miwogo mazzi ga 10 muwogo wa 5 obeerawo ye breakfast ye lunch ye supper just ate nga sirina ssente jjukira ndi mu kusoma nviiri sirina yadde 10 ndi muto sirina maama nti annyambeko sirina taata nti annyambeko sirina muganda wange ne muganda wange andaba kyamuli tandiiko naye ali bibye kwegamba n'ensoberwa embeera naye ekyo omulenzi wange yadde tampangako yadde 10 we yaŋŋamba ebyo era nange munnaye neŋŋamba waayi kaŋŋende eyo ne tugenda tutuuka nga mugamba ampeereza transport nga nteerako transport nga ngamba toli muyaayi nga mugamba nze nga n'ebya transport simanyi nti omuntu oyinza n'ozirya naye obuto myaka 13 imagine munnange nga ŋŋenda ew'omulenzi nze sinkyamanya nti omulenzi ye yali mukulu nga muyaayi nga ŋŋenda ew'omulenzi nga ntwala wa mukwano gwe nga ndowooza mukwano gwa muganvaawo nina kaddemu kange ng'avaawo nga nze tuyingira mu nnyumba nga ŋŋamba wano weewange naye nga mbiraba byonna ebiraga byonna birabika si wuwe nze nga sifaayo ku byesooka nali na mwana muto nga sirina kyemmanyi nze mmanyi banjagala ate nga simanyi na kiki kye tugenda kukola nze mmanyi wetutuuka ntwala mbakadde be tubeereko ffenna nga mugamba tusula ffenna nga simanyi najja kumanya nti oba omuntu osula naye wabaako ebikolebwa bannaaye nga ekawungeezi butuuka nga ngamba tugenda mubundi mu mupiira before nga tetunagenda mu mupiira mbadde njagala osooka onzijemu nga mugamba okujjamu byebiki nze nga sibimanyi sibirabanga nako nga ngamba olina emyaka emeka nga mulimba kuba nze naye nali nnimba nga mugamba nina emyaka gyali 18 nga mugamba nina 18 kyokka nga nina emyaka 13 nga nina 18 nga ngamba oli muntu mukulu olw'ebintu bye nali neeyisaamu nyambala amashali y'omuntu ku ndaba oyinza olowooza ndi mukulu naye era ebbeere erikulaga nti ono omwana muto likyafuuyirira ebiseera ebyo ebbeere lwali buto nga kato ng'era olaba nti ndi muto lwakuba nti n'okwekuza kuno naye omusajja nga nemerako nga nzijjamu omusajja nga alina obusungu omusajja nakaaba naye awo omubundi wange si bwe yagendera omugooti wange bwe yagendera munnange eyo nga tuvaayo nga mugamba munnaye omanyi nti ntifunye olubuto nga ngamba ewaffe tetuzaala ne ngamba wangi maama ebyo byonna nga bikyali awo nga mugamba nga wangamba okuntwala mu bazadde bo biki negamba nze ndeka wabula nze bakadde bange tebaliiyo ndeka wabula kati bangamba batya nti nnuggwe ani
omulenzi teyeefudde awo ayagadde okundeka gye ntamanyi eyo wala kiwangala eyo nze mukazi watusiba nyina dde sina kimumanyi. Omulenzi yeefuulafuula nga bavaawo lumu ng'adduka nambulako n'okumbulako ambuulirizaako awo gundi mumumanyi nti tumumanyi abeera gundi jangu nkutwale ewa ssengaawe nga bantwala ewa ssengaawe nga mbagayirira mbagambe nnyambe at least bampe transport yanzizaayo ewaffe sirina buzibu. Olwo eri ewa anti namulimbye nti ngenze wa maama manyanga maama yalamuse namulabye biki namulimba ngenze wa jjajja ngamba kaali tukirina buzibu nga nzija nga ngamba ogenda malayo ebbanga ki kubanga twali mu Christmas ate naye nga takola nga ngenda malayo ennaku 3 oba wiiki emu ngamba kaale tukulinze ku mulimu nga ngenda jjukira nga ndi nzikyasula nga nawa anti nga ngenda anvaayo omunaye bampa transport nga nkomawo bakadde be baba basinga be nga bampa transport nga nkomawo first love bwetyo bwe yansala annaye nga tubeerawo tutandika okusoma ku salooni waliwo omuwala anti wange nno naye nga nkooye nga ngamba waliwo omukyala ayagala okwaddeputinga akutwala ewe yetazaala nga talina mwana ayagala muntu amuyambako ng'ova we ng'ojja wano ku salooni ng'osoma ate kolo nali ntandise okukwata myezi 6 ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okukisasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart ebbanda. Ate kolo nali ntandise okukwata myezi 6 nga njize nga bwensiba oba bwe tusumulula kasoma nga batuwako ku ssente awo nga ntandise okulyako nange kati ku bikomando naye ng'emmere saagiryako nga nkyali awo saalyako ku mmere kuba emmere yali ya bbeeyi 1500 nga ndaba bya ddala ssente mpitirivu munnange nga mbeerawo waliwo omuwala wa anti wange ng'alina boyfriend we kati boyfriend we ng'alina mukwano gwe nga ngamba waliwo mukwano gwa boyfriend wange yakusiimye akwagala twadde waneeno biki olaba otya bwe muwa akanambako nomugamba tekirina buzibu ndaba siina nange musajja yandekawo saye bwe yaŋŋamba ewaabwe tebazaala ekyanyamba saafuna lubuto olw'oyo gaayi saafuna lubuto nenvaayo nomugamba tuuke sina na boyfriend muwe namba yange nange nga tusinkana banaye gaayi nga mulungi nnyo ate namwagala olw'ensonga nti yampa ebintu byembadde ntasuubira like oba byenali ntafunangako kati nga ku ssente nze nga mmanyi omusajja oba oteekamu mukazi ssente oba omukazi gw'oteekamu musajja ssente teyalina naye nga bwekyafuna bambi antemerako ne tulya jazira afunyeyo bweziti olaba otya kankuweeko bwe bati nga yeerowooza nagamba kamuwe nyezi safunako okuva nzaalibwa oba okuva mbeerawo up to now sifunangako omusajja akwata emitwalo 2 mbu n'azikwata n'azikuwanga kwebaza ki bannange nga angulirawo obulabo mikwano gyange nga tugenda tubirya ebintu nyanidde nga ngamba mwana gwe walize nondabako eno ewaffe tuyolekedde lukayane namugamba mpa transport abambi teyali mubi nga nteekako transport nga ngenda nga ntwala mu bakadde we be yalita bakadde be naye nga baali maama wa mikwano gye
Mama wa mikwano gye nga nimba nti ye maama we. Naye njagaddwa nazaala njagala biki naye nga mukazi angamba naye olina emyaka emeka nkulaba oli mwana muto buli kimu ekikyo tebaatusibe tewali agenda basiba kuba nze saalina maama saalina taata ne taata gwe nali mufunye naye yanniikyangako bw'atyo nga sirinaako yadde sapooti sirina kangamba nti kino kibi kino kirungi wabula nga nkuze muwawa ne ba anti bange nga tebaagala kumanya kasita okola emirimu gyabwe ebirala tebaagala kumanya oba oli biki oba omanyi gayi nga tubeerawo ffenna nga tweyagala nga tubeerawo ye gayi namalako naye ebbanga eddene awo we naviirayo nno nga binsobedde nga awo covid nga binsobedde sirina wakudda nga mugambako naye mukwano nkoze ntya nzije mbeere naawe nga ngamba mwana gwe ndi safaari ate sinsobola kuleka wa mama wange biki namugamba ngamba kale ngamba kangende mu kyalo eyo gye bangoba at least banteme banzite naye nga manyi nti ntuuseeyo olwatuukayo nga ngambuuzako ku mikono gyange nga bangamba omuzadde tasobya ne wabakoze biki funa ebintu gula genda oba etondere nga ngula bintu nga ngenda mbagana ensaa kunsonyiwa byagira batya nekireredde nati muzeeyi yagambe nti nze namuwaayiriza ate nga sisobola waayiriza muzeeyi wange olw'ensonga nti nali simulabangako nze nalina amaddu mangi mpulirako nga mpita ku taata mpiteko ku maama ekitaabaawo era ekitaaliwo kati laavu ya maama sigirina mukadde gwe yali ankozizaako naye yafudde wegamba ate laavu gye nfunye ya musajja nga mpulira mwagala ne bulamu bwange bwonna ye maama ye taata era nakimugamba wakimanyi mukwano gwe maama wange gwe taata wange gwe buli kimu gye ndi nsuubiza nti togenda kunkyawa nasobola kukyawa bonna tetwekebezaako teyakozesako yadde kampiita kubanga just mugamba wabula ntya olubuto nanga tujja kukozesa withdraw oba ebiki nemugamba kale soke nangamba nange siri mwetegeefu sinayagala kubeera taata netweyagala ebibi n'ebirungi buli kimu netukikola naye wayita mmeka nga ngenda mu kyalo nga mbeetondera bakadde nga bangamba nti tulinaako buzibu nangamba tebalinaako buzibu amalano njagala beera wano covid weggwako nzireyo mu tawuni nga bangamba olimba weesaaga twali tujyaawo wali omuganda wa taata wange yazaala omwana oyo omwana gwe yazaala nga laba bwava e Kampala nga kyokka n'ekirooto kyange Kampala nga yeeyogeza mbu ava Kampala mannange namulemerako ne mwana baba tugenda ffenna nga ngamba nja kukubira nga nange nsigaze ennamba ye nze we nalaba nga binnyononekedde nga mugamba baba sisigala wano ninawo transport wange nze mpangisa nze nfune omulimu gwonna gwe nafuna baba nkusuubiza ebyaddala ngenda gukola nga ngamba kale tekirina buzibu nga ngende ewa baba wange saamanya nti talina mukazi kuba yangamba nti alina omukazi nze nange nga ngende ewa baba wange manyi talina mukazi manyanga manyi alina omukazi ntuuka nga ntuusa mu muzigo nga temubeerangamu yadde omukazi namugamba yakikola otya nga omukazi yanobye nga ngamba bannange ekiki omukazi yanobye ngamba kale tikiri fine netubeerawo wano nga sinafuna mulimu netubeerawo yandabirira mpa kino mpa kiri tulya kino tulya kiri tusanuka tusula wamu tewali kikolebwa nze omutima gwatuuka ne gubeera nga gumubanja nze nga gumugamba naye lwaki tumukwatako olwo nno muganda wange oyo gwe nkugamba muganda wange tayagadde okunzijonkera muyaye nga ayagala okunzijonkera nga mugamba wabula baaba nedda nga ngamba enkya nno noonya omulimu akole kyanyamba waliwo omukazi gwe nali neeyogererezaako awo neiba tukira nakamalayo wiiki ndi shaapu kwegamba ningeyo manye ekibuga munnange nga mweyogerezako nga mugamba nfunire omulimu nga ngamba omulimu oguliwo gwawusigaalo nga ngamba totumye weesitukidde nze egyo ngikolanga sikolangako just nakolako ku saluuni wokka kuba nasoma saluuni nga tugenda mu saluuni manyanga nga tugenda mu bwawusigaalo nga ntandika okukola nakumalayo omwaka gumu era boosi wange yanjagala era yanyambako n'okunfunira national ID kuba bakadde bange saalina yadde nga bali balamu
Nabeera maama wange nabeera taata wange ankolako ne ku national ID up to kujja eno ibweru era nakati nkyayogera naye yalinga maama wange kyokka nga yali bossi wange oyo golaba naye nga mbeera mpwa busigala omukazi anjagala bawe tanjagala nga tubeerawo ng'abeera mbuuza naye nyini emyaka emeka nga mulinda emyaka nga mugamba nina emyaka 15 buli mulala wambuuza nyina 18 omulala wambuuza nyina 20 kwe batyo nze nga nimba emyaka gyange naye ninagira mbwasigala nalina emyaka 14 bawe ntandika okundaba ndowooza agamba kana akawala nkepikira tutandise okwagala okunkwata ajukira mazeewo omwaka gumu ayagala omusajja kunkwata bukwasi jukira yali anywa omwenge mukazi we tayagala mugulira kyokka nze bwengenda omugulira ayagala muwehaga ate mukolere biki wanudde laba mukazi we waafiirwa maama we mu kyalo nsigadde n'abaana na baawe abaana bagenda kuziika jjajja waabwe laba bwensigala nzekka mu nnyumba ne baawe nga gwalina okuggwa bannange mugagga ng'akomawo yenna atamidde aweddeyo ng'atandika okunkwata nga ngamba nzooki omukazi wange simwagala namubi biki oli mwana muto olengera ettutu byagira batya oldo namugamba wabula nze nvaako gaŋŋaana nga nyina boyfriend wange jukira navaayo mu kyalo nyina boyfriend wange owerukaya bwe mmanyi yekka mu bulamu bwange era nga tusula twekubira amasimu enkya n'engulu nalabikaayo muyaya ndemeddeko ku makya obaakeera nga nnobanga nange envaayo omukazi nga naye ankubira esimu nga ngamba whatsapping bangambye wavuddeyo nga mugamba maama sijja kukubuulira ndeka nenkubuulira n'ogamba nti oba nze naade njagala bbaawo nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Omukazi nga naye ankubira esimu nga ngamba WhatsApp bangambye wavuddeyo nga mugamba maama sijja kukubuulira ndeka nenkubuulira n'ogamba nti oba nze naade njagala bbaawo nga mu mutima we ngamba kuba saakimwatulira ate up to now takimanyi era tukyakolagana munnange nga mbeerawo ngavaayo nga ngamba wena kimugamba sijjagera nga nvaayo nga nzirewa boyfriend wange nga neetikka buli kakikya nga neetikka simanyi na kumanya nze omusajja mwagala nti sirina maama yandaga mu bakadde be nze mmanyi bali be bakadde be kumbe maama wa mikwano gye nga neetikka bintu sukaali twala tugende buli kimu jjukira nze nali njagala omusajja wange naye ne mushopingira saati ebyabalenzi bya bbeeyi nga nze ngula kuba nze gwe nali njagala n'obulamu bwange bwonaye omusajja wange owokubiri bannange nga ngenda neetikka ntwalira omusajja wange ne maama we biki be bali kuzaalira mulenzi naye nga ntuukayo gayisa amanya nti yalina omuwala gwe yafunisa olubuto nga nze nvuddeyo twali tuli awo nga baleeta omuwala ajja nga sinava Masaka ninawe nabuuse nalinawo bagayi nga baali 3 nga bonna baatundula vanira bampitamu oluyitaawo ate nga nina n'ono omugayi namusinkana ku muzikiti bino byogenda okusaala biki
nga mumanyi yajjanga okukyalira mukadde wange era mwami ekyali nange era nyambye nnyo yadde kavanira twakatundula mpola ye twamutundula boy kakati nkanvaayo ganzija ene Kampala nakola owausigalo n'ebigaana ebyo byonna ngamba naye Mukama lwaki tonyamba nengenda nenepangisiza kuba nze nembeera ngikooye nkozi obwausigalo eno neeri kanepangisize naye nga nkusaba kimu mbulwa ekyokulya naye rent tambulanga era bwekyali era nagenda okuva e Kampala okujja n'ebweru nga rent tambuzeeko oba ntya enjala esobola okunnuma n'ensula enjala ennaku nga 3-4 nga sifunye kyakulya naye ng'eza rent tezimbuze. Kyekyo nakyebaliza Mukama Katonda ati nga seetonze naye nga ye Vanilla bamutundula abayaayi ku bwereere naye bampisaamu eggaali naye nange kuba nti nali saagala nawe lwembeera tinali nnoonya true love ekyokubiri nali njagala omuntu anjagala kuba nze saagalwangako nakulira mu nnaku kulima kukola biki migo kuba tugende ninga ali omwana ninga nte zennyini kwegamba nga nnoonya true love jjukira ni mwana omunze first last weewaawo maama ne taata bonna balina abaana naye setukwataganangako baaba mama nalabako omu yekka kuba abasinga bonna abasuula busuuzi ne babatwala sibalabangako abataata bo nalabako abamu naye era nga era tetukwatagana bawoza wawaayiriza taata waffe tetusobola kukwagala biki noweeraba ggwe nga taata waffe atandika atya ku bawala balina abanyirira biki naye ebyo nembeera nga kyasobola kuganjayo olwo nga simanyi nti nyingidde geyeena ya nnyumba kwepangisiza ngenda kuyingira bugeyeena etya bannange nabonaabonera mu bupangisa bwe nasooka okupangisa nasabako awo omulimu awo ku woteeri nga bampa 3,000 ennyumba ya 7,000 kati nagenda okusaavinga abantu emmere ku kizimbe awe kya Vanilla Terrace era kyemmanyi abantu mwena mukimanyi awo Bulenga nga ntandika kusaavinga mmere waliwo bagaayi abali emmere awo mugaayi nga neeyogerezaako manyize njagala nnyo abasajja Abanyarwanda yanimba nti Munyarwanda kumbe yali Musoga munnange nga mugamba munaye biki nga ngamba njagala nga nange mugamba soke yangamba obeera naani nga mugamba mbeera nzekka naye nga nina byembuuse kuba nabagambye sitole empanvu ebimu nja bibuuka sobole okutuuka ku kinusi owawe njagala munnange nyambeerawo nga mugambeera nzeka nga ngamba hawo ng'oli mwana muto oyinza otya obeera wekka ngamba nze byenjagala biki munnange nga tubeerawo nga ngamba naye njagala kulaba kuwo nga mugamba tsoke gajja ewange nga mugamba beerawe njagala nakunyambako entimba ezimu zaali zinemye okusiba nga anzibirako entimbe munnange awo ka romantic ne kajja ne guggwa bannange batundula Vanilla kugambye nina emyaka kati 2 naye abasajja 5 beneebaka nabo naye nga sigamba nti oba nali njagala oba sigamba nti oba nali neetunda oba sigamba nti ekintu kyajjanga era natuuka n'ekiseera nangamba oba kiki natuuka nengamba oba bankolomera
engeri gye bagamba mbu banzaalukuse biki ne bagamba muzadde takuzaalukuka byagira batya mu itondere natukiseera ne nnyamba oba waliwo ekikyamu kye bankola kuba engeri y'abasajja omusajja akukozesa leero tadda lubeerera taddamu nakwogera naawe n'essimu n'agibulokingirawo ate nga n'ekikumi takulekeddewo yadde ekigula sabbuuni n'owulira ng'ofa n'owulira ng'okaaba nze nagezaako kwetta emirundi ezisoba mu 6 era guno gwo nali ngenda naye nga ebintu ebisinga ngenda bibuuka because nti story mpanvu so njagala tutuuke ku kino si kyenjagala tutuukeko eyo nga nvuddeyo mu nnyumba ennyumba yo nagimalamu emyaka 3 kwekyobumanya abasajja 5 n'abamu sikyabajjukira n'abamu sikyabamanyi tandise ebyokwoza engoye ku kyalo nga njoza engoye waliwo gaayo era ali awo bulinga banaye gaayi nga ali smart nga ngamba ayagala kumwolezaako ku ngoye nga nange saali mubi nga ngenda omwoleza ogwasooka ogwokubiri ogwaddako ngamba nange nkusimye ajati biki nga nkwagadde jukira gaayi yali mulungi esooka ebiseera ebyo naye sina na boyfriend ndi awo lonely buli ajja mpitamu nadduka misinde nga takwadde nadde n'ekikumi ennyumba entunuulidde ndeetinga nemugamba kaali nansabye naye yali alina enamba yange kubanga nali nze njoza engoye ng'enamba yange teri atagirina kaakati nga nkubira ekawungezi ngamba oyinza okujja ne tulya ffene ekyeggulo konze kisoke enjala yali enneerumira siina yadde ekikumi ng'omuntu ngamba nzije tulya ekyeggulo nga ŋŋaana nga ngenda banaye gaayi yali mulungi nga musiraamu jjukira nze nfiira ku baddiini ate nga munyarwanda bannange nga ngenda omusajja olowooza yampa ekyokulya omusajja ng'atandikira awo ziromantikize sibiwulabangako balala bonna bempufuna bali ttaafu tusobola yadde n'okukuwaako karomansi akabiibibi banaye omusajja nga nzijonkera nga mpulira ng'ali mu ggulu omusajja yantandika process by process naye nze bannange neŋŋamba omusajja yantuuka okutundula vanira nga sitegedde nakutegeera n'okugjamu engoye nga siina n'ekimu kyentegeera endowulira nga vanira bamutandiseeko bannange sinali simanyi nti waliyo omuntu asobola okunzijonkera bw'atyo yaddala omusajja yanzijonkera nange n'ensiima naye ku makya yankeeza 12 zaali saa 11 nagamba abula yambala tugende nze ngenda kusaala biki ate sagala baganda bange bakulabe kuba manya nga mulamu wange ne muganda wange bali waniino bali baneibabe nga nyambala nga tugenda kubanga nange nalina bundi nalinawo bakasitoma bange 3 b'okwoleza engoye ngeyo tuvaayo naye oyo gaayi nenzirayo ogulala neera nga kyekimu nemmeera gikuwadde yadde akabiibibi nengaba nayo bannakolemerwa oba kiki bannange we navaayo process yakutambula ngamba naye mukama bino mbikooye kuba waliwo gaayi awo yankwanamu nandaga njagala biki naye nakyawa yali wa musajja wa myaka 4 kubanga sente yali ampaako okusinziira ku bye nalimbedde nabo bonna nga buli lunaku afuba okulaba ntandekerayo omutwalo ne waaba kyalina ekitono nga tukirya ffenna biki nga ndaga njagala naye era naye yankyawa nga tambulidde waayi lwaki ankyayi naye nembonaabona ebyaddala nempulira nga njagala kwetta kuba oyo gaayi yali anjagaddeko nampa everything mugamba kino tekiriiwo nangulira naye mugamba kino tekiriiwo renta ntuuseeko nangamba omanyi ngenda kukola we bati nga yali ngamba buli mwezi ajja kunteerako najjukira ennyumba yali ya $7,000 ng'era nakyakikola vanira nga tumutundula watumutundulira ewange tumutundulira mu maka ge kwegamba byonna nga tubikola munaaye
natuuka ekiseera n'omusajja we yancawa ne ngamba oba bandoga oba biki. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bwalaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Yatandika process nga mukubira oyo omukulu omwami gwe nabagambye yamukubira amugamba bana ebinsobedde kubajjukira tabeera eno mu kibuga abeerayo mu kyalo ebinsobedde nze mpulira njagala kwetta biki ngamba wettira ki kuba yejjukira gwe neesiga gwe nakwasa ebyange era nga yanterekerako ne ku ssente gamugamba naye omanyi kati mpulira nsazeewo njagala tugende ebweru nga ngamba banaye bujja osimanyi nti owakuze ennaku zino wakuze mwana gwe tutandike ku process tetulinde tuve mu nnaku enkulu tutandike process ogende ebweru okole ki okole nga tulinda ennaku enkulu ziggwamu nga ngamba tozzeeko eno netutundulako ku vanira namugamba wabula ndeka munnaye nina ebizibu byange ebimmala nga naawe jangu biki nengamba naye kati kiki ekinsiba mu kibuga nga ngenda nga bamutundula paka kuwulira bulungi nga nvaayo eyo tutandise process tutandika nga ngamba omanyi ngenda kuweereza gaayi akola ku passport byagira batya akukolereko konze ikaali nga mpeereza ennamba ya gaayi nga njogera naye nga muganze ngenda okusasula biki ngamba kaali nga tutandikako ku bya passport yambuuza kinambuuza kiri kutuuka okumpa ebipapula ebintwala ku Tana Fair nga tusinkana wa nansana awo ku kibulooka munnange gaayi nga ntunuulira yali muvubuka muto nange njukira ndi mwana muto myaka kati 2 myaka 2 bwana akavaayo by the way jabalimbe no mazeeyo emyezi 4 munnaye nga mukola ki nga nsiima nga nange musima kuba yali guy cute musajja muvubuka wa kiwago mulungi brown kangamba ojja kunkoonako ng'otuuse ku Tana Fair biki everything tujja kuba twogera so nga akaali nga ngenda nga nkola buli kimu kyonna ng'abeera nkubira nga twogera biki naye ogwokubiri ngambuuza bannange otambula dde gamugamba mwana gwe ndi ku process nazzeeyo okukola medical naye bannange mwana gwe tugenda nga tondabye biki nga nkusubiddwa biki gamugamba bwakaale kati ogwokusatu bankubira essimu bangamba weetegeke obulayo wiiki emu 2 otambule nga nange nsanyuka mukamanyi bangambye mbulayo wiiki emu watya nga nzize kuba ye yankubira watya nga nzize nembeera awo wiiki emu yange nengenda jukira sirina maama sirina tata sirina kyalo
gingendo beera nga ngamba tijangu tekirina buzibu ngamba transport ngamba we yiyo jenjenda mukuwa kati wano kanaawe oli awo ku musoke ndi wano nasana golaba ze sente zisobola okunnema nze nali neekolera kubeera nezandeeta eno nze nazeteekamu nga ngenda nange nga nekola delivery ya wiiki namba manyi kasita ngenda genda wiiki emu tweyagala tutundula vanira omusajja bwanzijonkera bwanziza eno bwanziza eri bannayo omusajja yanzijonkera temula nti nali mpaana oli gayo we nali njoleza engoye nti bishi naye ono omusajja yansigalamu naye nga yanzijonkera wiiki eyasooka wiiki emu wiiki eyokubiri tebampita wiiki eyokusatu mbakubira nze kennyini bagamba what happened nga mwangambye nti mu wiiki 2 ngenda kuba ntambudde kaakati ni mu wiiki 3 nti mwana gwe omukazi yali agenda kuteeramu visa ate ne yeekyanga bannange ne bagamba lindamu omwezi nga gumu awo ne mpulira nga n'enviiri zinvudde ku mutwe nga mugamba hani nga nali mwayitira sheri mwasheri bangambye bikyagaanye nze sifumbirwangako sibirangako na muntu nti tubeere mu relationship just dating updating boyfriend and girlfriend byokka sifumbirwangako sikumenye ngamba abo oba okola tosobola yadde n'okumenya n'omulundi n'ogumu kuba nange nkwagala era nange saalyagadde n'ogenda kuba nze mpulira bannange mwana gwe osinga ne apple mukumpoomera nyamba bannange n'abeeranga n'ono naye nga ne transport wange yannimba teyakola ki teyamumpa omwezi gumu omusajja ng'atandika okundaga kalaze ezaddala nga ngamba talina ssente kyokka nga buli mwezi bamuwa emitwalo 3 nga tasasula nyumba tasasula nga asasula masanyalaze gokka n'amazzi naye nga ngamba nti talina ssente naye nga talina n'ekimu ewaka kyagula wewaawo yalina omukazi naye era nga tamulabirira kuba yalina omukazi n'omwana naye nga tabalabirira bayawukana omukazi yafumbirwa yagenda na mwana we which means nti bayawukana naye nga basigala ku lwa mwana okwogera ngamba ebyo tebindya nangamba mpulira nze nkukooye kuba nze kisooka nali sinnayagala kuwasa sinnatuuka kuwasa mpulira nkukooye njagala onviire tuli mu myezi 3 kuba namalayo emyezi 4 nendyoka nvuta nobanzi bifo nga sinanoba nga tubeera mu ebyo byankayana nga mugamba nkwegayidde kale kambeere wano nga ngamba okubeera wano ojja beerawo naye make sure nti gwo weegulire emmere sigenda kuliisa soke gatandika okukola nkola kino nkola kiri kyokka ate bumala okukola okooye ku mulimu jjukira bya woteeri era binzize mu bya woteeri bakasitoma b'engoye nali nabyegobako dda ate tebangambye nti ngenda bweru gamba nze munneesonyiwe nze ngenda mu kyalo by the way nabagamba ngenda mu kyalo bonna ngamba wulutula kuba nalina bakasitoma ab'okubooleza ng'olunaku nsobola okukoleza bakasitoma nga 6 ewiiki nsobola okukoleza abakasitoma nga 8 9 10 we batyo naye ng'era nkola kuba ebyengoye bye nabifunamu ssente ng'olunaku nsobola ofuna emitwalo 12 naddala nga lunaku lukulu abantu baba bagenze mu byalo abawusigyalo bali bakuyita jangu nkiriningireko wano ono nakuyita jangu oyoze engayo ono nakuyita jangu onjoleze bed cover oli nakuyita jangu oyoze engatto webityo munnange ng'ebo bonna nabeegobako nensigala nga nkola mu hoteri nga ndina oyo gayi asina kyakukola nga ku hoteri bamba mutwalo naye nga nkola nnyo era bwe nkola ennyo nga bampayo gumu ekitundu nga nzire waka nkoye omusajja alina otundula vanira kyokka sinnalya omusajja alinze mmufumbire ku ssente zange nga tampadde yadde 10
nga nino fumba kubanga ndi makaagi agenda kugobaganya jukira ennyumba ebintu byonna wabitunda ate munnaye agenda ebweru tebyagaana. Bannange nga mbeera mu nnyumba nga nkaaba nga ngaba naye Mukama lwaki tonzita lumu ne mmanya nti kiwedde. Wanzijako bakadde bange wankoze buli kimu basajja bampiseemu buli kimu naye Mukama kiki. Ngezezaako okwettaawo ku awo nagezaako okugwa mu mazzi awo ekyo ekigundi ekidiba oba ani akimanyi awo kuti nga tunatera okutuuka ebusega waliwo awo omwala munene nali ng'ekasukamu basajja ne bambaka ne bakuba empya awo nga mpulira ensi entamye ng'entamye nga bankubakuba empi nga bagamba obadde kibiki. Natambula nga ngenda natambula kiwala zima nga ntambula ngenda nga mbeerawo ngamba nayo n'omusajja everything nze buli kimu ninga nze musajja waka nga nkola nga mbuuka na musajja nga ssaawa 10 nga nina ogenda nenkolera baklayant bange 3 awo ku hoteri twekyanze nayo mbuuseeyo yanfunyeyo kasitoma wange gwe nasigaza w'okwoleza yali omu nga mwolezaako nga nfunyeyo n'akalimu awo kakufumba mmere nkeerawo ssaawa 2 ssaawa 6 mba mmaliriza nga ngenda naye mukolerako nali ndi awo ne kasitoma omulala nga nkubira ngamba oba nayo okyayoza nga muganjoza nga naye ampita nga nzigattako awo nga tandika okuzuukuka omusajja ssaawa 10 nga mbuuka mu buliri nanti ate oba tandikira kyakulya tandikira yadde akameeza kyokka nga atundula vanilla everyday. Kubanze we nali nga ngenze ku family nga ngenze ewuwe kuba nali nkimanyi ngenda bweru nagenda ku family ya myezi 3 saagendako mu period paka we nava ewuwe. Bannange musajja nga atundula vanilla every day every night musajja nga neeyagalirako nga ate n'okuntwalako awo tutasobolera nga ntwala kiro era tukomawo ku swimming pool. Oyo omusajja yanyonoona by the way nga seerabidde. Musajja yanjigiza n'okunywa ku mwenge kuba yangamba nti ono gundi ani soda anayi nga mpuuta ecupa nga 6 amanyi ndi ku soda maama gwali mwenge zire wakanga nga bansitula busituzi naye by the way mukimanyi nti woba otamidde maye vanilla ayina engeri gyanyumamu bakutundula vanilla omusajja ayinza okujjonkera ebyaddala ng'owulira ddala toyagala veewo ng'owulira ddala toyagala alekeraawo ng'owulira ayagala kujjonkere paka kuwulira bulungi oba paka kuwulira kutuuka ku kiwanga awe nategeera nti mwenge guwooma n'owooma ku bistress bye nnina olwazifuna kwolwo olumu nafuna emitwalo gyali 6 nga nkwatako ena nga tugenda tugiwuuta jukira omusajja angambye mbu talina ssente kyokka nga alina ssente naye nga okuva enagenda ewuwe yadde n'emmere nga tagigula era waaba aguze agulayo kilo ka muceere kamu ate kilo y'omuceere temusobola giryako mwezi mulamba yadde ennaku 3 jukira mu nnyumba tulimu abantu 4 bagayi 3 nze ndi wa 4 naye mmwe temmanyi kye nayitamu naye Mukama anyambye byonna nabiyitamu basajja 5 n'okusobamu bentamanyi naye saafunako lubuto sajjamu lubuto saafunako bulwadde ate nga seekebezaako noono yennyini ono yankolera passport okujja n'ebweru seekebezaako naye nga vanira twamutundula era bagenda kati tufunamu abo obutakkaanya pezeza yawe emyezi 4 tufunamu obutakkaanya natambula muviira nga ngamba naye ono omusajja ku byonna byemmukoledde naye kuno omusajja ku byemmukoledde byonna ku luno kangende tulabe oba naneegayirirako tulabe oba ebintu byonna byenkoze asobola okukola ki okunneegayirirako nagamba mbi bebi togenda nga nkeera ku makya omugamba naye ngenda mu kyalo nina we nabuusa awo maama wange yankubira
kubanga ebyo byonna bituyiseemu maama nga tanjagala biki weewaawo yadde yali mulwadde mulalu biki nga nkubira nga ngamba jangu ondabeko jangu osuleko nange ebiki nga mugamba ogenda kufa kiki watya bwatuuseewo lwaki onkubidde kubanze nali kimanyi bulungi tanjagalangako nga ngamba jangu nja kubuulira nga mugambako nga mugamba munaye hani sheri madde nsaba nyendeko ewaka nja kudda ngamba kale soki genda nenga ngamba genda nenga ne transport simulina nga ne sente tazimpadde yadde 10 wabula ngamba kimu talina sente ngamba kale soki kubanze nali nkola nga wensavinga obusente obumu bulala wetubulyamu emmere kubanga bw'otaleeta mmere waka omanye togenda kusula mu nnyumba ye nga nkwata ekkubo olunnoba naye nga naye tamanyi nga ntuuka mu kyalo nga ambuuza okumawo ddi nga mugamba nja kudda wendiba nga nsobodde okudda nga ngamba bambi noba nyamba buyambi toddira ddala ne ngamba what kyokka nze nnobye tamanyi kyokka ngambye toddira ddala nawunga kubanze yadde nze nali nkyaye naye ate kyannumanyi okuŋŋamba ekigambo ekyo okunkyawa kubanze nali mmanyi nsuubirayo okuŋŋamba bebi komawo biki waati wo yaŋŋamba bambi nyamba funirayo ddala ekifo todda n'ebintu byoba oyagala yenda biteeka wano wabweru ojja kudda obikimu bwe kyali bintu nabisanga bweru nenkaaba maama nambuuza whatsapp ne mugamba byonna mugamba nali mbala kubye bweru ne bigaana ndi mu myezi 8 ebintu nabitandika January maama ebintu binsobedde bishi kazi watwawo nakunyawo eddagala ninnaabako nga ntofaayo nja tambula buli kimu kyoyagala ojja kifuna mwana wange buli kimu kyentaafuna ojja kifuna gwe bishi ndaba omukazi yakyuka amanyi nti oba maama wange yawona ngankola ki nga mbeerawo White House Bank ennaku nga maama nafunye omulimu nga mulimba waliwo omukwano gwange yankubirawo gwe nali nkola naye nga jangu tubeere ffenna lwaki obeera mu kyalo nga nvaayo nga nzija mbeere wa Jennifer yinja mumwogera erinnya nga nzija mbeere wa Jennifer nga tubeera naye wiiki emu nga bankubira ngamba jangu ogende ku medical ngamba oba byaddala nga ngenda ku medical nga noonya na mulimu ntandika nakukola ng'ebyo nabivaako dda nga mpoya byannyonoonera n'essente zange kuba gwomanyi emyezi 8 abaana batambulira mu myezi 2-3 tuli mu gwa 9 tuyingidde mu mwezi ogw'omwenda nga nze n'essuubi lyanzigwamu nga ntandise nakukola byange nga ngenda mu kibuga wa Master Cafe awo mu kibuga nga ntandika kusaba mulimu nga bampa omulimu nga ntandika okukola nkola nali nakakolayo wiiki emu nga bankubira essimu nga bangamba bishi nga boogera nange nga mbako messages bentategeera nga banteekako amateeka ngamba naye sooka owulire bino nga kkiriza amateeka nga ngamba teyanyega wabula yampeereza ekipapula ekimu nga kiweereza mukwano gwange nga mugamba naye gwe bino biki nze omusajja mubuuziza kino n'ekino naye laba byanzizeemu nga ngamba gwe sanyuka bakuteereddemu visa ne ngamba what wayitawo ennaku 3 ne banteeramu tiketi nakaaba ninga naye mukama nga teyeerabira ku byonna byempiseemu anzijjukidde bannange nakaaba naye nga sikaaba nti oba ki naye nga nkaaba lwa ssanyu nakaaba n'omulimu kwolwo gwannema nasiiba nkankana nga sibitegeera nga ngamba oba ngenda beera ntya mu nnyonyi oba ngenda yimirira ntya oba ngenda beera nti ebya sirias nga sibitegeera era wenzijukira ebiseera ebyo nkaaba bannaaye nga nsanyuka natambula kama yanyamba nantambuza bulungi nentuuka ne balyoka batulugunyanzi myezi 2 myezi 3
awo ntandise okwekyanga bagamba naye nze n'essimu tuli tuti ojja jimba tojja jimpa kiri ojja genda sijja genda nga naye mukama bw'oba asobola okunzija eri gye nava ewala ne gye ntasobola kunyumya ku byonna bye mpiseemu sirina maama sirina taata weewaawo balamu naye tebalina kye banyambye buli kimu nkikoze naye wano wentuuze ku kyeyo tosobola kunyamba bw'oba tosobola kunyamba at least nsta before nina gye nabuusa waliwo ena yagezaako okwetta ne accident motoka yatukuba nasanyuka ne ngamba banaye leero ku luno kasookera nettatta ne bigaana leero ku luno ngenzi kuntuuza mu ddwaliro nga ndi mulamu n'enkovu nkyazirina ezaagondezayo accident nagamba mukama olaasafa ku luli ne luno sigenda kufa nyamba ogonze bakama bange baagana okugonda olina kulya mmere ya pusi byagira batya mpaka wena bagamba munfunire ennyumba muntwale ku woofiisi bataye wetunakutwala ku woofiisi bagenda kunza Uganda bagamba Uganda siina gwe nabba munzizeeyo ndi mboneebone bulungi laaye ne banziza ku woofiisi ne bandeeta mu kiyumba ekirungi so kyenjagadde mu ebyo omuntu tobeereeyo noweegomba nti njagala kwepangisiza mukwano ojja kwepangisiza bavanira bajja mulira bwereere nga neeza rent tebazikuwadde ate nga sigamba nti naawe oba omanyi nti tebagenda zikuwa oba omanyi shuwa diiru bagenda zikuwa naye mukwano basajja bayaaye era woba nga oyise mu mikono gy'empisi mu mannyo g'empisi mukwano n'otuukako wootuuse toyisaana kwerabira Katonda nze kyebyayo sitole yange banaye mbeebaza okumpuliriza mwanyina nze webale kuvaayo n'ogaba naffe obulamu buno bwaba waliwo ayinza okukiyigiramu nsaba okiyigiremu nina abantu b'ensinkano olwaleero ng'ekibasoomooza kwe kusalawo kwe baakola emabega ne babeera independent kakati batuuka okuba nga balina okulimba ababakwana nti babeera mu bazadde baabwe nti babeera mu barelative era ntera okugamba abantu nti ne bw'obanga okola developments baako developments z'okola nga ziyinza obutakukalubiriza nnyo singa oba osisinkanya omuntu naye abantu oli mwana wa buwala n'ogenda ozimba ennyumba ng'ozimba maka ate n'ogazimba mu area nga ne bw'oba osazeewo gateekamu bapangisa nga kijja kukalubiriza nze nandirowooza nti omuwala waliwo ebintu by'olina okumanya nti wano tolina bikola kino bw'okikola okikola bw'oti so ojja kuyingira mu bupangisa n'abantu bajja mu bupangisa eyo munnanga abasajja bangi balina ekifaananyi nti bw'ava mu nnyumbayo waliwo omulala ajja bw'omugamba nti toyagala mulabira mu nnyumbayo kubanga toyagala kubanga alabika nti oleeta abasajja ajja kugamba nti yes nze gwagobayo kubanga oleede waliwo ajjayo kugamba olina engeri gye weeteeka mu mbeera abantu gye bakubuusizabuusiza newankubadde ekifaananyi oba olina ekituufu naye nga kizibu okukikakasa abantu abalala nti ddala ekyo ky'oli so kino kirabanga ekyokusaaga naye nkugambye nze ndiiringa n'abantu nagamba sozi nazimba ennyumba eno naye kati ne bwe ŋŋamba gitemamu z'abapangisa wano tejja kunkolera ssente so ebimu byetaaga okufumintiriza obigatte nti investments ezimu oba enkola y'ebintu ebimu yalibadde ya kisajja kati natumanya nti bwe mba ndi mukazi kankole kino olubyo okutuuka nga bigenda kukalubiriza okukweka ebirala bw'ogenda okubiteekamu abaagalwa oba abarelative kubanga toyagala biragajya omuntu wo ate nabo ne bakozesa olukujjukujju olwo ne baagala okuwamba ekimu ku by'omutawaana ebirabikidde mu story eno kyesimanyi oba okitaddeko ebirowoozo abantu abatafunye mukisa gwa okwagalwa nina gwe nabadde njogerako naye mu session zange ezimu kye nayongedde okulaba abaana abakulidde ennyo mu kwagala wakati w'abazadde balina obulamu bulala ne bwe babeera bakola decisions olumu mu relationship balina ebintu birala bye bakola naye ng'ogenda obirondola nga birina engeri gye biva ku kwagala kuli kwe yalaba abantu bangi baagadde ono n'ayagala ono naye ng'okulimbibwa oba okumanipulatingibwa okwo nga kujira in the name of looking for love, searching for love.
nakandi oba katono yanjagala ebituufu kubanga okwagala okwo teyakuloza muve ku bantu abalozeza ku kwagala kw'abazadde nalaba maama ne taata bwe beeyagala aba alina okukkiriza aba alina byalabirako ebiraga nti wano waliwo ddala okwagala ne bano tente yayagalwa maama gy'ali maama okubeerayo okwe alinga ataliiyo taata okubeerayo okwe alinga ataliiyo kati buli ajja amukozesa ensobi abanaazaala abazadde mutunuulire ekintu kino kati omwana bw'atuuka okunyumiza obulamu nti taata ate yali antuusaako ogw'obulisa maanyi taata nzaala tolabanga kyangu nnyo genda nga yeesiga ono yeesiga oli akwanibwa omusajja asooka n'akolayo ebirungi 2 ono omwana ow'obuwala n'asibira ku ebyo n'amukkiriza n'akola ebibi 5 n'amuleka mu bbanga bw'ajja n'asenkana omulala n'akola ebirungi 3 oli eyasooka yakola 2 n'amukkiriza n'akoze 3 olwedde amaze okukola enjawulo kwasoose ne bigenda nga biddiŋŋana bwe bityo ono bwe lwagezaako okulaga enjawulo nti alina kyasinga ku oli n'amugula obwesige n'aba nga amukkiririzaamu along the way n'amuyiwa abaana obwo bwe bulamu bwe batambuliddemu naddala abatalozezza ku kwagala enkola ey'okujja n'eyebikkuli omusajja kakati munange gwe maama nze gwe taata gwe kika kyange ebyo byonna binaagezaako okulaga nti gwe nnina ne gwakigambye nga mpiri ng'akigambye kidende tajja kukitegeera akikozese okukimuvuma okubutamubala mu magezi taking her for granted njogera bino eri abazadde nti abaana okwagala kuno kyenva ngamba nti olumu bwe muba mwawukana okwawukana tuyinza obutakugaana naye tulinamu ne bashareholder mu kiprojekiti ekyo kye twatandika mu kusaaga kati ekitutuddemu kyayingiramu bashareholder abalabe baana sometimes osanga maama ng'akola decisions ezize nga zaakubeera selfish talowoozezza ku baana alowoozezza ku ye yekka n'atambula n'agenda n'osanga taata naye ng'akoze ekintu kyekimu kati abaana ne babeera victim ne babeera omuddo ogulinyiriddwa empologoma 2 ezirwana newankubadde biri bwe bityo twagala okwebaza Katonda kubanga amidst all that ateekawo obuddukiro ateekawo ebiwawaatiro nga bw'olaba empungu obwana bwayo bwe bunakanga bulinga obugenda okugwa essuubi libuweddemu n'ejja eyalabweta ebiwawaatiro ne bugwa kuli bino yabiwangula olwaleero ali kalekaleko waliwo agenda okukitandika waliwo eyakitandika waliwo atamanyina kumanya kyayolekedde okutambula ng'olina amagezi n'okutambula ng'oli tolina magezi atambula nga talina magezi awuliriza nnyo ebyo byongera okumukakasa nti awo ali ku kituufu naye nga byonna talina magezi ne byawulira temuli magezi atambula nga alina amagezi arelatinga yeetooloola akwana aliraana ebyo ebimuleetera okwongera ku magezi g'alaba g'alina ofunye omukisa okulira ebigambo bino ku nkomero ya byonna ofuuse omumanyi okusoma si kwe kwembaawo kwokka okusoma kwe okuyiga obugumiikiriza oba mu ssomero okuyigiriza ensinga bwetambula ssomero abantu bwe beeyisa abantu bwe twesiga bwe babeera eryo ssomero kale ofunye omukisa okutegeera na bino certificate yo gyewe mu mutima ng'otambula ng'omuntu ategedde nti bino bisuula n'osobola okubyewala nsaba emirembe gya Katonda gikubeere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh olwo nkwagaliza emirembe gya Katonda gyonna mu bujjuvu mu linnya erya Yesu.